okukwata abasirikale be abo abatujjube bamajambere ne banne abatemula abantu nga 18-19 November 2020 n'abasimba mu mbuga z'amateeka bawozesebwe naga nti atwabatwala batendekebwe kitegeeza bye baali bakola tebyali byabukugu tenga batemula abantu tetuyina ngeri gye tuyinza kuverifyinga bino nti bituufu kuba Facebook mu Uganda yagibwako kali we bayagibwako ate Zaake yayitawo okugiwandiikako bino ebyo bidomola byasaayo ngeri gye biri nti bidomola era byasalawo ne bigamba ebidomola ebyo nga bikulembeddwamu Abudu Katuntu byasalawo ne bigamba mbwe Zaake kituufu yavoola speaker ave kuba commissioner kubanga bajjajjaffe bangi bali mu kibiina ekyo ekya DP byonna baddemu 2022 Mau n'akikwata n'akikuba ebbeeyi ewa Museveni era kati DP eri mu nkwawa za Museveni yalimye Sudan kati Bashir ali mukomera era bannansi baavaayo ne beeyiwa ku nguudo ne beegugunga Bashir ne bamugoba n'ogamba enough is enough emyaka 29 yotufuze gimani ne bamufuumula kyekiddako wano we waddako Museveni tugenda mugoba yakujja ku kkubo tugobe n'akyemalira tumala okugoba n'akyemalira tugenda kufuna solution y'ebintu byonna amalwaliro gagenda kubeeramu eddagala enguudo zigenda kukolebwa abaana amasomero gagenda kuzimbibwa bannayuganda bagenda kweyagalira mu nsi yaabwe nga tewali awambibwa kyekisinga okutuluma nti ebitongole byaffe byetuwa okuva ku ngatto nga ffe tubambaza ffe tubagulira emmotoka ffe tubagulira amafuta fe abakola ebyo tetulina ddagala malwaliro abaana baffe tebasoma naye Mwami Museveni n'akozesa ebitongole ebyo ate nabyo ne bikkirizibwa okukozesebwa ne bitandika okutemula abantu kubanga kati abo abafudde bapekozi kuteesa aba eri tumwine baade bagatta ki ku ggwanga balwana kati okulwana kitegefo so what baatirimbulwa bannayuganda baade era kyabayambye ne bafa kubanga adiwulira babadde bagenda kuvunaanibwa emisango nga tumaze okukwata obuyinza tuwadde enawe nawe tukwebaza webali kubaayo mwebali okukoleza esi yaffe Uganda amid these challenges n'ebiri mu nsi yonna tujja sigala tutambuza ensonga zino onale omwaka gugwako ebitusoomozezza bingi ate bikyatambula ate bikyaliyo omwaka guno gubadde gwa byewuunyo naye ekyewuunyo kyange nze kulanga ekyakutte omubabiri kulaba nti omusajja gwe bayita Yoweri guweddeko atandise okutya atya olwokulaba munne ng'afuse mu mpale guweddeko ng'akatengo kangi kati ebintu bino nebuza kudda obusinga oli yafuse mu mpale Salva Kiir ensi yakirabye nankuwadde embumbumbu waliwo bali mu kufa lwakuba babyogerako ayina baatemula era ng'enkola y'abannakyemalira bonna kubanga Salva Kiir nakyemalira yakwata obuyinza 2013 okuva 2013 tebabeerangawo kulonda mu South Sudan bali mu kulwanagana ne munne Riek Machar n'okutuusa olwaleero nolwekyo bannakyemalira bonna enkola zaabwe zeezo za kutemula kutta kuwamba ng'era Museveni byakola wano n'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Bobi Wine naye omwaka guweddeko ng'ayina ettofaali ataddeko ku nsi yaffe Uganda ddene nnyo mirimu mingi nnyo gy'akoze atambudde mu nsi mpitirivu nnyo n'akola emirimu miyitirivu wadde nga okusomozebwa kubaddewo mu 2022 kubadde kw'amaanyi kubanga ekiwamba abantu kibaddewo ebbanga ddene kuba 2019 ng'ekiwamba abantu kigenda mu maaso naye n'okutuusa olwaleero ne mu guno omwaka 2022 abantu bakyawambibwa bakyatulugunyizibwa era bakyattibwa so ensonga abadde n'okusomozebwa kw'amaanyi pulezidenti waffe omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu kusomozebwa kubadde kw'amaanyi kubanga bino byonna biri ku ye buli omu gwatunuulidde abantu bawambibwa famire zaabwe zitunuulira fe abakulembeze aba NUP ng'omutwe omukulu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti so atambudde ng'alina challenges ez'okulaba nti nakyemalira amuyimiriza okubaako byabba okubaako engeri gyatulugunyamu bannayuganda naye ng'ate neeno bannayuganda nakyemalira ayongera okubawamba n'okubatulugunya ng'era enkola zange ziri
So abantu bangi bawambiddwa mwaka guno 2022 naye nga abantu bangi bazze bawambibwa bazze battibwa okuviira ddala ku Yasini Kawuma Mwaluwa n'okutuusa olwaleero abantu bawambibwa batulugunyizibwa battibwa abalala bali mu makomera mu bumenyi bw'amateeka kubanga abantu abamu baga nti tulina ekintu kye twogerako nga NUP tuga nti abantu baffe Museveni be yabuzaawo abatalabika afazaali baveeyo baba balina emisango gye bazza batwalibwe mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe era Museveni ne bano abamu abaliwo be yateeka mu mbuga z'amateeka ate yabateeka mu mbuga z'amateeka ate mu bumenyi bw'amateeka kubanga tebalina musango gwe baako n'abajweteekako emisango saabwe nga teri mu mateeka era abamu ku bo abasinga obungi n'abateekamu ne mu ekyo kyayita kooti ekitali kooti kangaru kooti kino ekyamagye akakiiko k'amagye akakwasisa empisa mu magye ye Museveni n'agifuula kooti mu butategeera bigenda mu maaso ku ekyo nze nkikugaa nti mwami Museveni tamanyi bigenda mu maaso tamanyi na byakola kuba tosobola kuddira muntu wa bulijjo n'omuteeka mu kakiiko akakwasisa empisa mu bannamagye ng'okimanyi nti gw'otaddeyo si wa UPDF si wa poliisi si wa kitongole kyonna kyabyakwerinda muntu wa bulijjo naye n'omuteeka mu kakiiko akakwasisa empisa abaaki ab'amagye era ekintu ekyo twakiwakanya mu kooti etaputa ssemateeka era wiiki ewedde wiiki eno gye tukuba amabega kati kooti yasazeewo etaputa ssemateeka nti byonna akakiiko ako ak'amagye bye kakola kabikola mu bumenyi bw'amateeka era kooti neega nti abawagizi ba NUP bonna abali ekitali abali ekigo abali mu kikooti ekyo baliyo mu bumenyi bw'amateeka kubanga eri si kooti olw'ensonga ti mwami Museveni alonda abatula ku kakiiko ako si munnamateeka nga boolaba abalamuzi nti balondebwa Judicial Service Commission. Judicial Service Commission etulwako bannamateeka abakugu be balonda abalamuzi kale mwami Museveni alonda abatula ku kooti eyo si munnamateeka ku kakiiko ako ye kayita kooti akulira akakiiko ako ayitibwa chairman si judge yawulo enjawulo ya judge ne chairman mu bufunze ssentebe osobola okugamba nti ssentebe w'okukyalo kyammwe n'ogaa nti oyo mulamuzi tasobola kuba mulamuzi era naye tasobola kukyeyita kati oli ssentebe w'akakiiko ako akakwasisa empisa abajaasi so kooti yakirambuludde bulungi nti ssentebe w'akakiiko ako talina buyinza wadde akatono bwe kati obukwata omuntu civilian ne bw'abazizza musango ki ne katandika okumuwozesa olinaasa ne tugenda ne tusaba ne beyiro ebyo byonna bibadde bikolebwa mu bumenyi bw'amateeka era kooti etaputa ssemateeka yawadde ekyokulabirako nti Jamiru Mukulu omumanyi bamukwata nga baga nti muyeekera wa ADF nga bagamba mbu muyeekera wa ADF sisobola kubikakasa kuba kooti tekakasanga nti muyeekera wa ADF akyali mu kooti naye ne baga nti muyeekera wa ADF yakwatibwa n'emmundu n'ebbomu n'ebyambalo by'amagye na buli kimu kyonna naye Jamiru Mukulu bamuteeka mu kooti z'abantu ba bulijjo gwe bakutte nti muyeekera nagenda mu kooti y'abantu ba bulijjo ali mu kooti mwawozese owa Nuupu okuba yambadde t-shirt ya Kyagula ne bamutwala mu kakiiko k'amagye bo gye bayita kooti y'amagye kooti maashi ekintu ekimenyera ddala ssemateeka w'eggwanga era tuzze tukyalenjinga kooti zikakase twateekayo dda okusaba kwaffe kino kooti kye yabadde esala twakisaba dda kikimenya ssemateeka w'eggwanga okuddira omuntu wa bulijjo n'omuteeka mu kooti ey'amagye oba mu kakiiko ako ak'amagye n'olwekyo abalamuzi ku luno tubeebazaamuko nti baasaze omusango ogwo ne bagamba nti ekyo kikyamu era temugenda sebo kuddamu tulaba mu kooti y'amagye nti tugenda kununula abantu baffe kola ki era tetusuubira kikooti ekyo kikangalu kooti ekyo
ekyo kikangalu court tekukisuubira kuddayo kukwata mwana yenna oba muwagizi wa nuupu oba muntu wa NUP oba muntu wa bulijjo yenna kumutwala mu kikooti ekyo kubanga kiriwo mu bumenyi bw'amateeka kali kakiiko kakwasa mpisa mu magye so si mu bantu ba bulijjo so ekyo kirina okubeera kiriya so ebyo byonna bibaddewo mu 2022 olina kyogeddekaawo naye nga abantu abaera abatuliza abaali kitegedde mu Uganda tulina ebitongole bingi kitongole kikyolaba ekikukoledde omwaka mu byekisiru n'ebyekigezigezi tulina ebiri mu gavumenti nadda tulinako ekyamateeka tulinawo ekitongole ky'ebyenjigiriza tulinayo ekitongole ky'ebyenfuna tulinawo bitongole bingi ebitongole byonna 2022 ebikozeemu emyaka gyonna bwe bizze bikola byonna bikoze bubi byonna ekitongole ky'ebyenjigiriza omanyi nti abaana babajja ku masomero nga netaamu tenagwako nsonga kyo tebatuwa nga bagamba nti waliyo ebola yali ow'ekifere nga mwami Museveni alina byabba emubende ne Kasanga ne bakiteeka ku ggwanga lyonna abaana baffe bonna ne babajja mu ssomero nga taamu tenabakugwako era ekitongole ky'ebyenjigiriza tekirina na masomero kubadde okimanyi nti gavumenti terina amasomero gaayo gavumenti ya Museveni gali luddawo ga UPE ago masomero ga mizikiti ga makereziya ga makanisa wabula mwami Museveni yagawamba ngere enkola y'ebwere ey'okuwamba yawamba amasomero g'amakyaki ag'emizikiti ag'amakereziya Museveni ng'alabi buli kintu yakikola okitegere n'olwekyo tewali improvement yonna mu byanjigiriza mu 2022 n'emyaka yonna gyonna egiwedde bw'ogenda mu ebyobulamu amalwaliro amatonotono agaliwo tegaliimu ddagala abakyala bafiira musanya nga bazaala bamaama abantu abasukka 30 bafa omusujja gw'ensiri buli lunaku bwonna buvunaanyizibwa bwandibadde bwa gavumenti naye etaliiwo kubanga mwami Museveni ye n'akabinja ke bawamba obuyinza bwa bannayuganda bwe bakeera bannayuganda nga babuwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mwami Museveni ne banne ne babuwamba n'olwekyo ebyobulamu byonna ne babitta mukyate kitongole ky'ebyenfuna bw'otuuka mu byenfuna Matiya Kasajja ne banne ne Museveni ng'era bwe bakola mu kabinja kaabwe essente z'eggwanga zonna bazibbye saawa eno ebyenfuna bibeerawo bitya nga banka y'eggwanga enkulu terina gavana gavana yafa era sente zetukozesa kati omugenzi ye yazisayiningako tukozesa sente za mufu kati ekyo kikulaga nti sente tulina so kitegeeza nti ebiriwo byonna bikolebwa mu banka eyo bikolebwa mu bumenyi bw'amateeka kuba Bank of Uganda terina gavana ebyenfuna bifudde mu byenfuna musanze nga obubbi bwa sente z'omuwi w'omusolo omwaka guno oguggwako omanyi nti mwami Museveni bamuwa palamenti nayo tugenda kugituukako yamuwa mu bajeti eno eggwako 2022-2023 obuwumbi 280 nga bakuwaba bamuziniddemu bulungi abamuziniramu ne Palamenti ya Uganda omwaka mulamba yamwa bilioni meka 280 nga zakuwa bamuziniddemu bulungi oli n'amuziniramu n'amusanyusa kuziwa bafulufiga babuchamani abo we bati bilioni 280 obuwumbi 280 atamanyi kawumbi kalimu obukadde 10 buli kawumbi aba namusanyusa teyogedde bulungi oyogedde bulungi ssebo abawuzi b'obunyama bilioni 280 ekitongole kino kikulu nnyo tukinyumyeko tukimuko kabanga mutebire esente ziyaleka asayininze zetukyaliko amakulu gakyo Uganda erina ssente kyetulina gavana kati bali mu kuzibba ezo zeyalekawo bali mu kuzibba kubanga bazibba tewali abakuba ku mukono era nibakubyeko yafa kati bali mu kukola ki kuyisaawo bali mu kuyisaawo bya gwe badde omanyi nti Museveni omwaka guno gwennyini era bamuwa bilioni 86 nga za kugulamu sumbuusa wakunywera ku kyali kugulamu busumbuusa n'obukaati anywere ku kyali
obuwumbi 86 palamenti yaffe palamenti eyo gyolaba ki palamenti eyo ekirimu ebidomola bya Museveni bye yateekamu palamenti watukijjewo tukolenga amini palamenti ya Uganda kati eri useless saawa eno ku mulembe gwa Museveni palamenti eri useless kyobola nti nze bwe nzija mu palamenti ng'omubaka wa palamenti owakawempe South mu 2026 tugenda kusooka kutereeza palamenti eyo tugigogole etandike kuweereza abantu bilioni 86 ng'oziwa muntu kugula mbya kunywera ku kyayi nga bannansi bafa bali mu kutondoka enjala abantu bali mu kutondoka enjala eri mu bitundu by'engulu mu mambuka abantu mu Kalamoja abantu bali mu kufanja nga mu ddwaliro teri ddagala ng'ebyenjigiriza bivundu nga bwe biri naye nga bw'okute bilioni 86 oli azigule musumbuusa anywere ku kyayi ne bamuwa bilioni eziri mu 174 nga zakugulamu mawulire ga kusoma new vision ne Bukene omwaka gumu yagasoma ddi ate mmanyi taina ne bwagasoma kubanga singa agasoma singa amanye ebigenda maaso mu ggwanga naye ebigenda maaso tabitegeera ensonga lwaki asobola okujja mu kamera eno n'agamba nti mu Uganda teri bantu bawambibwa teri battibwa teri batulugunyizibwa era ekifo ky'okukwata abasirikale be abo abatujjube b'amajambere ne banne abaatemula abantu nga 18-19 Novemba 2020 n'abasimba mu mbuga z'amateeka bawozesebwe naga nti atwabatwala batendekebwe ekitegeeza bye baali bakola tebyali bya bukugu naye nga baatemula abantu naye nga etteeka lirikiriya nti wotta omuntu alina ogenda mu mbuga z'amateeka n'obunaanibwa so yabatwala bakuguke mu kwongera okutirimbula bannayuganda oyo ye Museveni so eggwanga n'alibeera nga alitatanye buli kimu kyonna si 2022 yekka bilioni ne bamuwa bilioni ezisoba mu 108 kugula motoka zatambuliramu motoka ziriga 15 zatambuliramu naye ne bamwongera endala buli mwaka bamuwa sente ez'okugula emmotoka yezizo ziddawa zakozesako omwaka ogumu ati bazibba bazitunda bano banyakula buli kantu konna ne bakatwala eyo budget nga bwe mugiwulidde n'endala bamuwa bilioni ezisoba mu 3.5 zakulya kyamisana na kyaggulu ye ne mukazi we kubanga tebakyalina baana nti baliisa baana so ezo zonna sente z'abannayuganda zonna zibbiddwa ezo zeŋŋamba zibbiddwa mu mwaka guno gwokka gwe badde okimanyi nti Museveni okuva wano enakasera agende wali Entebbe bw'oba olinnya emmotoka eya takisi otambulirawo 10 ndowooza nga 5 bw'oba ovuze emmotoka yo osobola okunywa amafuta ga mitwalo nga 5 oba onyweddewo mangi naye mwami Museveni okuva wano Entebbe ajja enakasero akozesa obuwumbi 2.6 okujja obuziwa ava Entebbe ajjewa obuwumbi 2 nagaye nti buli kawumbi kalimu miliyoni za Uganda 10 obuwumbi 2 n'obukadde 6 okutambula okujja n'okuddayo gwe wonywa amafuta g'emitwalo 5 ezo na sente z'abannayuganda zibbiddwa mu mwaka guno tukyali ku 2022 tukyali mu nsonga ezikutte omubabiro guno omwaka nga tukyalire ku palamenti so palamenti ebyo byonna yabikola 2022 palamenti ya Uganda mu butaswala yagoba honorable zake nemugoba kuwa commissioner ba palamenti kubanga bwe twateekayo nga NUP ng'egamba nti yasiiwuuka empisa nti yawandiika ku Mama Kizigo Anita Amongi Mama Kizigo ate Anita Amongi speaker wa palamenti zirujje manyo bweru bubwe ate bweru bubwe abujjawa naawe oyo kaddugala mama ali mu Lusadolini Bizigo Sadolini mbu yamwogerako mbu ayina ebintu yamwogerako ebibi ng'ayita ku mukutu ogwa Facebook mwami Museveni gwe yagambye nti teguliiwo ne balina evidence baba bajegera obujulizi tebwaliwo kubanga akakiiko akatwala ebyempuliziganya ye UCC yajja mu palamenti y'eggwanga n'egamba nti bannange tetuyina ngeri gye tuyinza kuverifyinga bino nti bituufu kuba Facebook mu Uganda yagibwako kati bwe bayagibwako ate zaake yayitawo okugiwandiikako bino nga mu Uganda teriimu oba
nenga bwe biri ebidomola bya Museveni mu parliament byasayo ebidomola obato okubye nnyo ebyo bidomola byasayo ngeri gye biri tibidomola era byasalawo ne bigamba ebidomola ebyo nga bikulembeddwamu Abudu Katuntu byasalawo ne bigamba mbwe ezaake kituufu yavoola speaker ave kuba commissioner ekibaddeyo 222 222 nga tukyali ku parliament Honorable Zaake najja mu parliament ng'ayanja ensonga z'Abannayuganda abatemuddwa abawambiddwa ababuziddwawo abali mu makomera nga bavundirayo naye nga tebaweebwa justice tebaweebwa bwenkanya nga ne Honorable Segiri ne Honorable Sewanyana nabo bali mu kuvundira mukomera mu bumenyi bw'amateeka nga tebafuna bwenkanya ensonga bwe yazireeta mu parliament era bamukutte ne bamutwala mu kakiiko akakwasa emisanga bamugamba nti ensonga ze yaleeta mu parliament ezo ez'Abannayuganda okutemulwa okuwambibwa okuvundira makomera nti tezirina makulu Tayebwanga yagamba oyo mbwamyuka speaker wa parliament ngaga nti ezo ensonga tezirina makulu waitoyisa baziteeta mu parliament n'olwekyo genda mu kakiiko akakwasa emisa ebyo nabibaddewo mu 222 omubaka wa parliament akiikirira abantu abeggwanga Bannayuganda batemulwa battibwa naye ne mugaa nti ensonga ze yaleeta ku fulo ya parliament tizirina makulu n'olwekyo tezisaana nakwogerwako bibaddewo mu 222 nga okyali ku ekyo 222 gwe mwaka ogubadde omukambwe ennyo mu abato abatuliriza nza 222 byemu ekikulu buli muntu bwekwanga obake kwali kusema kwa Katonda kibenga bwe kyali 222 gwe mwaka mwetufiiriddwa ebikonge nalwana mu ggwanga gwesinza okufa Pecos Kutesa tebirina amawulire gebikoze kikoze amawulire tebirina kubanga kati abafudde ba Pecos Kutesa aba eri tumwine baade bagataki ku ggwanga balwana kati okulwana kitegefo so what baatirimbulwa Bannayuganda baade era kyabayambye ne bafa kubanga atiwulira babadde bagenda kuvunaanibwa emisango nga tumaze okukwata obuyinza tubavunaana omusango kegenda eruwe ne batirimbula Bannayuganda emitwalo 5 nga n'abamu ku be balwana nabo nga Bahaji Nadduli bali mu kubasasula kati kutemula baana baabwe kati n'ogaa nti abo balina amawulire ge bakoze nga eri tumwine yayimirira wali ku media center naga nti tuyina obuyinza obubatta tubatemule n'olwekyo tujja genda maaso tubatemule tubatte n'ogaa nti eyo bw'afa yenna amawulire ge yakola tebalina mawulire abo toboogerako tebalina matwogere ku nsonga ezirina amakulu kubanga obudde butuyina butono kakati omwaka guno 222 tebalina mawulire tebalina Mutebire teyafa naye Mutebire akati bwe yafa kiki ekyakyukawo tetulina gavana kuba mwami Museveni yafuna nabufunyi mu kisa Mutebire okufaso basobole okunyagulula ssente z'eggwanga bwoni teyafa mwaka guno ono omusajja gwe bayita speaker olanye teyafa guno omwaka olanya yafa mwaka guno naye nti omanyi nti olanya yafa butwa gwe bamumuwa olanya gavumenti yamutemula bamuwa butwa ne bamutta taata we yakyogera misana ttuku taata we naga nti temubuzaabuza ggwanga omwana wange yafa butwa kuba yaŋŋamba ali mulamu nti taata ndi mukulwanagana n'obutwa taata we yakyogera nakyogera mu lulimi lwabwe olukyoli nekivunulwa mu luzungu ensi yonna nekitegera nti Honorable Jacob Oulanyah yali speaker wa parliament yafa butwa ekyo eryo lyali ggulire neggulire ddala ono omwami gwe bayita Norbert Mao nakola obufumbo obutuufu n'atunda ekibiina ky'abannaabo n'atunda ekibiina ky'abajjajjaffe kubanga bajjajjaffe bangi bali mu kibiina ekyo ekya DP byonna baddemu 222 Mao n'akikwata n'akikuba ebbeeyi ewa Museveni era kati DP eri mu nkwawa za Museveni watambula balingizaako twogere ku nsonga ezimu ku nkulu ensonga endala era yali mu kooti esiga eddamuzi lifunye challenge y'amaanyi nnyo omwaka guno 222 nga bwe kibadde kuva 221 ng'era bwe kyali
nti ibadde lifuna challenge nyingi kusinziira ku balamuzi engeri gye badde bakolamu emirimu gyabwe nti saawa eno Honorable Segirinya ne Honorable Sewanyana bali mukomera kugambye baliyo mu bumenyi bw'amateeka kubanga emyezi 6 gavumenti semateeka gwe ebawa myezi 6 okunoonyereza ku musango ngo gwe baba paatiikako tukimanyi nti gwa byabufuzi Honorable Segirinya ne Honorable Sewanyana tebatemangako omuntu yenna Jambia mu bitundu bya Masaka kubanga ne gwe baleeta abalumirizi baga nti yabasingananga kwa Pe Boys Mundeba tewabeerangawo bbaala yonna gye bayita Pe Boys wadde ekifo kyonna wadde edduuka so ebyo bonna obukuusa Mwami Museveni n'asalabo n'abaggalira n'abasiba mu bumenyi bw'amateeka emyezi 6 negiggwako omulamuzi w'e Masaka omulamuzi Nakintu n'abawa beyiro Mwami Museveni n'addamu n'abakidinappinga n'abawamba n'abateeka 222 n'abawamba n'abatwala mu kooti abalamuzi n'abalagira ekyokukola era omulamuzi Alice Komuhangi n'agaa nti kakati mmwe Segirinya Honorable Segirinya ne Honorable Alani Sewanyana n'abagaa nti kati mmwe bagenda balumiriza nga babalumiriza bebisa ebikutiya beesabisa ebikutiya n'ebiveeraveera ekintu ekimenya ssemateeka w'eggwanga lino kubanga ssemateeka kirambika bulungi nti omuntu ajja kuwulirizibwa kibayita fair hearing kyekyo nti omuntu awulirizibwe nga n'amulumiriza amulabako naye byonna ne babikola mu bumenyi bw'amateeka era mu kooti eyo yennyini ne bavaayo n'omuku gwe baakwata nga bagamba nti yali ne Honorable Segirinya ne Honorable Sewanyana naga nti anze bakwata kafyu nze nali makindi ewa nali mu kafyu abasajja ne bantwala so ebyo byonna bibaddewo nga bya bumenyi bw'amateeka nga Mwami Museveni n'akabinja ke nga be babikola okay so bannayuganda bangi batemuddwa bannayuganda bangi babuziddwawo famire ziri mu maziga walabye nga tugenda mu nnaku enkulu walabye abantu abadde kamoja wabalabye nalabye ekibiina kyanoku kyekyakoze yes twakontributinze ng'ekibiina ne tulaba nga abantu abo tubabeezaawo mu nnaku enkulu naye abantu abo nabona be walabyawo 10 abantu baabwe bali mu kkomera abalala battibwa abalala tebamanyiddwako mayitire ezo famire zoolaba zeza muganda waffe Frank Sente zayawezeza kati emyaka 2 bukyanga Mwami Museveni ne banne bamutemula bamutomerera busega nga motoka y'amagye emutomera famire nje walabye ya Charles Mutyabule gwe twazike Kamuli motoka y'amagye gwe yatomera nga Honorable Robert Kyagulanyi Center mu president w'eggwanga nga ava ku radio mu bitundu by'ebusoga ezo famire ziwalabye zizadani kyeyune gwe bakuba amasasi wali enasani nga tuba mu kuziika Rita Nabukenya ezo famire ziwalabye zeza Rita Nabukenya eyatomerwa emotoka ya polisi misana tukusawa nyezo okumasya wali mu bitundu by'enakawa ng'enseera babwete ezo famire ziwalabye zeza yasindika uma eyakubwa amasasi mu Arua Mwami Museveni n'agamba nti bamukuba na bulungi nnyo izo famire ziwalabye zezaba matete n'abalala bangi nnyo abavundira makomera n'abalala ezabalala abatalabikako Bakanata Muhammadi ba John Bosco Kibalama n'abalala bangi nnyo okay so zizo famire ziwakoze eki zitwalabye zetwasazeewo gamba nti buli omu aleete kyalina kubanga twasalawo okuyimirira ne famire ezo mu mbeera yonna kubanga abantu baabwe tebalina musango gwe bakola tebalina musango gwe bazi Mwami Museveni yasalawo okubatemula yasalawo okubasiba yasalawo kubatulugunya mu bumenyi bw'amateeka kubanga akimanyi kitayagala bantu bamuvuganya nga bannakyemalira bonna naye era Mukasemi tumukakasa tyagenda nga bannakyemalira banne okay awo tatugenda okutandikira awo nga twebuuza people power bannakyemalira bejje mu buyinza mu nsi kuno omwaka gwo gwa byafaayo people power yatutte bannabyabufuzi ne bajja mu buyinza bawera tudisikasinge nga tutandikire mu nsi ki Burkina Faso ensi nyingi nnyo 22 tusobola omutandikira Burkina Faso wetotandikira Burkina Faso kale Paulo Burkina Faso
waliyo nakyemalira Blaise Compaoré Blaise Compaoré yawamba obuyinza ng'ennaku z'omwezi 15 ogw'Ekumi 1987 ng'atemula eyali munywanyi we ennyo Thomas Sankara yali munywanyi gwa Compaoré. Ya Compaoré okutemula Sankara. Compaoré yali minisita w'ebyokwerinda mu gavumenti ya Sankara. Okutemula okwo ye yali Compaoré kennyini. Hisense Kafando ye yali akulira abakuumi ba Compaoré ne General Gilbert Diendere kati ali mukomera bamusiba emyaka 20. Naye ekyo ekibonerezo bakimuwa nga tebannamuwa kino ekyokutta Sankara. So obutemu obwo obwa Thomas Sankara Compaoré bwe yakola bwabeerawo mweri ebbanga. Era Compaoré n'abafuga okuva 87 okutuuka mu 2014. Wabula mu 2005 Blaise Compaoré yakwata ku ssemateeka n'akolamu ennongosereza. N'agamba nti kakati ennongosereza ntaddewo ebisanja 2. Ne babikkiriziganyako. Kakati mu 2014 nayagala ajja akwate ku ssemateeka ajjewo ebisanja ebyo. Kuba emyaka gimu bidakatambala. Emyaka gyali gimu bidakatambala ng'alaba ng'alaba emyaka 10 mitono nayagala akwateko. Bannansi ba Burkina Faso tebamukkiriza. Ne balumba parliament ne bakuba ababaka emiggo ne batula ne mu ntebe za speaker ne batandika okweteeseza. Ng'era ekyetaagisa wano nano mwetaga kulumba bulumbi tokunga bantu era abantu mbakunga nti 2023 talina kubeera mu buyinza ino kumujja muyekera banna andi nkubuulira ne Compaoré yali muyekera nkugambye obuyinza yabuwamba ne munne Thomas Sankara nga bawamba gavumenti ne mundu wabula ate Compaoré ye bwe yamala okutemula munywanyi we ate ye abantu bamutwala tebalina mundu. Kino kye twegerako tuogera ku bakulembeze abavudde mu buyinza nga tebagenze na mundu naye nga bagendedde ku people power oba ku maanyi g'abantu. Oyo Blaise Compaoré abantu bamufuumula 2014 n'addukira ku muliraano mu Ivory Coast. 2014 era okuva lwe yavaawo gavumenti zizze zitagala nnyingi kubanga Maka Christian Kabore bamulonda 2016 2022 gavumenti ye yavunikiddwa. Kano Damiba najja n'avunika gavumenti. Kano Damiba waawa. We Burkina Faso yavunise gavumenti ya mukama we Maka Christian Kabore. Abadde just na bomeka bukano Kano n'avunika gavumenti ya mukama. Ate gavumenti inaba jeno. Kano n'agivunika. Naye Kano Damiba bwe yamaze okuvunika gavumenti ye wayiseewo ndowooza emyezi ng'esatu. Kaputeni Traoré najja naye n'avunika gavumenti ya Damiba. Mu mwaka 2022 kubaddemu n'okuvunika gavumenti mu Burkina Faso emirundi 2. Ensi naye ng'era kiva ku maanyi g'abantu ng'abantu bamala kujja ku nguudo kwekalakaasa amagye ne gajja ne gayambako abantu n'akyemalira n'agenda. Aga Uganda gakisobola. So naye ng'abantu bo bajja kusobola okukyekolera. Ffe bannayuganda tusobola okujja ku nguudo ne tugoba Museveni. Kintu kyangu nnyo. So oyo omu Compaoré yagenda. Bwe tuvaawo ne tugenda e Yemen. General Abdallah Saleh naye yagobwa n'amaanyi g'abantu. People power. Ye yagobwa Abdallah Saleh. Abdallah Saleh embeera yamutabukako era baamutira mu kibuga ekikulu sana ekya Yemen. Saawa eno ensi yatabanguka kubanga yaleka agitabangudde. Era kati gavumenti efuga e Yemen. Efugira mu mbalala weeyo oba Masaka. UN gyemanyi. Abayegera abahuusi bajja ne beegatta mu bantu ne bawamba ekibuga ekikulu sana. Naye nga nakyemalira Abdallah Saleh yabafuga emyaka egisoba 30 naye n'agenda. Eribi mu 2011 Kano Mama Gaddafi yali musajja wa maanyi nnyo ku lukalu lwa Afirika wa n'okwetooloola ensi kubanga Libya yensi eyawolanga n'abazungu sente. Bagamba natu yatwala Libya. Amaanyi g'abantu yigatwala Gaddafi kubanga mu 2010 Saif al-Islam ye yali mutabani wa Gaddafi era gwe yali ateekateeka okumusikira. Era yeteekateeka agenda kwesimbawo. Mu 2010 ate agenda kwesimbawo.
nkugambye mu 2010 bw'akomawo e Libya ng'ava e Bungereza okusoma diguli eyokusatu PhD n'agamba we nti tulina okuteekateeka ensi tuteekewo demokolasi yensi efune abakulembeze abalonde. Taata we kyeyakola ng'agenda mu bawuzi b'obunyama nga bamugamba nti omwana byayogera tebiriiyo ajja kusuula togaa tomutwala mu bazungu kusoma. Gaddafi ebyamutabani we n'abisuula mu kaseera. Omwaka ogwaddako 2011 bannansi ba Libya nga bakozesa amaanyi g'abantu people power beeyiwa ku nguudo ne bagoba gavumenti ya Gaddafi n'okutuusa olwaleero gavumenti ya Gaddafi yagwa naye ensi n'etabanguka. Kyenkugambye kiri nti bannakyembalira bagenda naye ensi baleka bazoonoonye. Baleka bazoonoonye kuba kati bw'otunulira Libya erina gavumenti 3 erina efugire Tripoli efugire Benghazi neye Tobruk naye nga zonna ziri mu nsi etya emu 2022 ebyo byebisebeddemu nga bingi byebibaddemu anti mulira twava e Libya netugenda ewa Bashir esawa e Sudan wano e Khartoum wano neighbor waffe bannansi ba Sudan ebintu byalinnya nga bwe birinnya wano nga bwe biri waggulu wano bwe byalinnya e Sudan. Kati Bashir ali mukomera era bannansi bavaayo ne beeyiwa ku nguudo ne beegugunga Bashir ne bamugoba. N'ogamba enough is enough. Emyaka 29 yotufuze gimala ne bamufuumula. Kyekiddako wano we waddako Museveni tugenda mugoba mu myaka mitono nnyo. Sobola mugoba omwaka ogujja oba oguddako naye ng'agenda. Amaanyi g'abantu yagenda okukola ki? Kigagenda omuntu ate kumenyedde ensi. Mu Algeria Bouteflika akalulu yakasabiranga na mukagaali nga takyasobola nakukola ki? Takyasobola kugenda mu campaign asabira akalulu mu kagaali bw'atyo. Bannansi beeyiwa ku nguudo ne beegugunga Bouteflika n'adduka n'agenda ekyasanyusa mu ekyo bwe yali akampeininga gali mu kagaali natwaba abantu bababuuza ebibuuzo n'amugamba bwe tasaa kuyimirira obwongo nabwo tebwafaafa dda era bwali bwafa teyasula bwali bwafa ng'obwa Museveni ng'obwa Museveni ate obwongo bwa Museveni bukyakola naawe bukyakola asobola bwe bwanga bukola omuntu ng'obwongo bwe obukola gwe tokimanyi Facebook mu Uganda kweri nkimanyi okimanyi nti kweri kati oli bwagamba nti teriiko obwongo bwe buba bukola obuba buba tebukola addamu ansa buba bukola ansa giddemu kale mbuuza bupya ogambye nkubuuzizza Facebook mu Uganda kweri singa oli avaayo n'agamba nti teriiko obwongo bwe buba bukola mutwe gwe guba gukyakola bulungi ayinza okuba ng'awunzeeko oba nga yeerabidde aba aliko ekikyamu si kwerabira ate nti oba weerabidde ki obwongo bwe buba tebukyakola aba awusse nga muwutta ebiwutto bimanyi omuntu aba takyategeera bigenda mu maaso. Kakubuuza ekirala omuntu singa akugamba nti mu Uganda mulimu ekiwamba abantu n'ekitta bantu okkiriza bwebeera tiiki njikoba bwenti nenjambusa kubanga nawe wawambibwawo mu mwaka guno gwennyini kati bw'avaayo n'agamba nti mu Uganda ye tamanyi kumanya nti mulimu abantu abawambibwa n'abattibwa n'abatemula abategeera nenga si munnayuganda abatategeera nga ne munnayuganda si munnayuganda okutegeera abatategeera kyekisooka ekyokubiri taba na munnayuganda. So kyekugamba nti ne mwani Museveni obwongo bwe bulinga obwa Bouteflika bulinga obwa bano ba Kampawole obwongo bwe bulinga obwa Bashir takyamanyi bigenda mu maaso. Yensonga lwaki twagala tumugjewo ng'ensi yaffe tenayono ate nga ffe tulina okumugjawo bannayuganda. Museveni ffe bannayuganda ffe tulina okumwegobera ng'ensi yaffe tannagyonoona kubanga bwe tutamugobe ffe si yaffe agenda kugyonoona naye nga tulina kukozesa amaanyi g'abantu bino bize bikola. Bamandera babakwata bonna ne babasiba e South Africa mu 62 naye gwokimanyi nti Bamandera okugoba gavumenti ya Bokabulu bakozesa amaanyi g'abantu batondawo ekisinde kya people power mu South Africa kye batumbawo mukonto wesiziwe kye kyagoba gavumenti ya Bakabulu e South Africa oba tomanyi nti kati aba South Africa bafugibwa baddugavu lwaki bafugibwa baddugavu maanyi g'abantu ge gatwala gavumenti ya Bakabulu ne gagisuula ag'abantu ng'alina mukomera Mandela yadumira naga nti kyekiseera twegobeko bwanakyemalira wano mu South Africa
era okukakana nga bakoze eki nga bakabulu gavumenti y'abakabulu ng'egudde era Mandela ye yasooka okubeera pulezidenti omuddugavu okulembera South Africa nga bamaze osuula gavumenti y'abakabulu ate n'akola ekyavu kubanga abakabulu baali batono nnyo abazungu ng'ate banyigiriza abaddugavu abangi n'akola ekyafaanana ekisanja kimu wakati gwe mulowooza nti eggwanga lya Museveni lyavaamu lyerisinga amawanga amalala gonna obunene mu Uganda si lyerisinga naye lyeritufutubaddeko kati emyaka 36 tekiba kya bwenkanya so demokrasiya awa ebitundu byonna tunulira Kenya Kenya manyi nti Moi mu 1999 Moi yagenda n'amaanyi g'abantu ge gamutwala amaanyi g'abantu ge gatwala Moi era bannakenya beekunga nga bakulemberwa Raila Odinga James Orengo Martha Karua Profesa Wangari Maathai oyo ye mukyala profesa eyasooka okubeera profesa nga mukyala mu ggwanga erya Kenya ne bajja ku nguudo ne bakunga bannakenya ne bajja ku nguudo ne bagoba gavumenti ya Moi so naffe kye tulina okukola bannayuganda mbakunga yonna gye muli yonna gye muli mu kanyomero ka Uganda eno oba oli wa oba oli Mbalala oba oli Kakumiro oba oli Luddawa oba oli Mwalu oba wa twekunge tusuule gavumenti ya Museveni kubanga kiri mu mateeka okusuula gavumenti ya munno nga muze ku nguudo kati gafu gavumenti fe tugiteekawo abantu amaanyi g'abantu ge gateekawo gavumenti era ge gagijjawo era ne pulezidenti waffe omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe walaba akutte mundu genda munsi teyagenda kutemula bantu yajja naga nti amaanyi g'abantu ge galina okunteeka mu buyinza era neyewaayo eri mu bantu era najja mu bantu era abantu ne bamukkiriza era ne bamulonda nga 14 January 2021 ne bamulonda Mwami Museveni yakozesa emmundu n'awamba obuyinza bw'abantu. Praise God. Amaanyi g'abantu gakyaliwo. So amaanyi g'abantu mangi ate gakoze ensi zibamenyedde zonna Yemen, Libya, Burkina Faso, Guinea Conakry. Alpha Conde yakagenda mwaka guno. Maanyi g'abantu gagamutwala. Abo najogera ku banakyemalira. Tukyali ku program efuna kwa nenga abo banakyemalira bonna ate mudda abantu. Abantu bejja mu buyinza ba dictators ba dictators banakyemalira Hosni Mubarak emisi mwanyi abantu babayo abantu ne beeyiwa ku City Square y'Emisiri bwe beeyiwako yali talina kyakola Hosni Mubarak anadduka mu ntebe ne bamukwata ne bamuvunaana yafiira namukomera kambuze ako manyi gaki lindako kambuzeeko kibuzo kino President Museveni Inzoru singa kino Museveni si president wao mukuru Museveni yali president naye takyali kubanga ekisanja kino 2021 balonda Sir Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president wa Uganda kale balonda ko Mwami Museveni yabajja akalulu mu 2021 obujulizi bonna ne tubuleetera Owinyi-Dollo kye yakola obujulizi bonna n'abugoba ng'akozesebwa Museveni n'omulamuzi Esther Kisaakye eyavaayo okwogera naga nti bannange obujulizi bwe buli bubuno tubulaba bulabwa n'omwana ayonka fayiro ye Owinyi-Dollo n'agibu so Mwami Museveni 2026 siye president wa Uganda. President wa Uganda omulonde 2026 bannayuganda gwe bakwasa mandate kubanti manyi naye walonda Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe bakwasa mandate bagikwasa Robert Kyagulanyi Ssentamu nganze bannakawempe South bagenda okunkwasa obuyinza mu 2026 naye ate nkugambye nti ama 2026 nga bakwasiza obuyinza era ngenda kuba ni parliament kumanyi g'abantu era nina kulwanirira abantu nga honorable Zaake ekyakola kyobola banze president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu okunnonda mbeera omumyuka wa Zaake ow'abavubuka yatulonda atumanyi tetuli bakusaaga temuli joking nedda twajja kugoba nakyemalira mu ggwanga lyaffe kubanga ffe tutambudde mu nsi nnyingi
Mwero otuuka mu nsi gy'otuuse oli otunula mu passport yo ne bakusekerera naga nti abanno kati omusajja abafuga ate emyaka egyo gyonna. So nze honorable Zaake ffe tukulembeddemu olutabaalo olw'okujjako Museveni nga mukama waffe ku ntikko waali President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye muduumizi w'amagye ow'oku ntikko, amagye ag'abantu agatali ga Museveni agatirimbula abantu naye amagye ag'Abannayuganda agamanyi nti obuyinza buli muki buli mu bantu. Kyobola atugamba bano abaka ba Parliament ng'oli wa NUP wasalawo okwekkiriranya ne Nakyemalira n'ogenda ne Nakyemalira. Tubagamba nti balye kamanye kubanga ffe tuliwo okumaanyi g'abantu. Era tugenda kujja Museveni mu buyinza abantu nga Kazibwe nga Bakagabo n'abalala bonna abasazeewo okwekkiriranya ne Nakyemalira bonna twabagoba bagende kubanga basalawo okulya mu bantu ki enkwe kasitolya mu nsi y'olukwe omusango w'okukka mu viwano owanikibwa kalabu oba kusibwa mayisa. Tuli ku embeera ebadde mu mwaka 2022 ne twebuuza people power bameka bejje mu buyinza nga tugezaho okulaba nti nno people power amaanyi g'abantu nsi mmeka ezisoboddwa okuwangulibwa omuntu wa wansi owa buli era zonna nzimenye nga ne Uganda kweri nga kweri kubanga Mwami Museveni amaanyi g'abantu gamujja mu buyinza ne yeewaŋŋamyamu n'alemerako olw'emmundu naye teri mmundu esinga maanyi g'abantu. Era kati tukunga Bannayuganda baddemu tuddemu twekunge buto tugobe Museveni tugobe Nakyemalira tumugobe nga tuyisa mu mateeka nga tugoberera Ssemateeka. Kyobola nti ffe Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu azze akyogera buli lunaku nti ffe tetuli bamenyi b'amateeka. Y'ensonga lwaki buli kimu tukitwala mu kkooti tulabise Museveni tulabise Musaba n'abasajja be bonna tulabise Museveni n'abamulya mu ngalo bonna. Bano bakanduwo bakayivula kati eri mu bazungu bali kubateekako natti byonna ebyobugaga bibabbye byonna tumala okwata obuyinza byonna tugenda kubikomyawo bidde mu mikono gy'Abannayuganda. Haleluya. Byonna byebabbye byonna tugenda kubibajjako kubanga ezo sente za muyiwa musolo Bannayuganda babonaabona tebalina ddagala tebasoma abaana baabwe tebasoma. Enguudo mbi zitunuulira enguudo bwe zifaanana tunula ne wano mu Kampala olaba enguudo bwe zifaanana. So ebyo byonna Bannayuganda obuyinza muyina kubufuna muyina kufuna ebyo byonna nga mukozesezza obuyinza bwammwe obubaweebwa Ssemateeka. Obuyinza bwammwe n'eddembe lyammwe Mwami Museveni si yabubawa wabula Ssemateeka yekola ki yebuwa. Mu mwaka guno 2022 mwendabidde omukyala ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mukyala Mariam Wangadde ng'agamba nti Banuupu balimba tewali bawambibwa Banuupu tebali bawambibwa wabula bo babakwata bukwasi kubanga bazize emisango ne bagamba nti babawambi bwe baba babakwata bukwasi nga balina emisango lwaki tebatwala mu mbuga z'amateeka ne babavunamu. Ona wenjagala okubuuliza do you believe that most abali mu gavumenti ya Museveni bali mu parliament abasinga balinamu amagezi amazaali lwaki yogedde bwentyo Kiryowa yagamba tewali abductions in Uganda nempanika ngamba oyo musajja ne bamunkwasaamu yali akolera ku bigambo bya Museveni ne Museveni kyeyayogedde tewamulaba munnamawulire munno Lwemi Bahati omumanyi munnamawulire asinziira mu ggwanga lya Amerika ng'akola emirimu gye. Omwaka guno 2022 baganda be maama we taata we bonna bawambibwa nga bawambibwa abatujju ba Museveni ne bawambibwa ne batwalibwa mu bifo ebyo bito kya Chambers. Naye Lwemi Bahati yabuuzizza Mwami Museveni nti obadde okimanyi nti mu Uganda abantu bawambibwa nga n'abange babawambako naga nti Uganda eyaabwe kati simanyi Uganda Museveni ali mu Uganda kisigitegeera kubanga yaga nti ebyo tabimanyi nti ni wano ki tina wano weebiri ninga abantu bawambibwa enkya neggulo buli lunaku singa okuneewuunyisa. It has become a norm mu ggwanga ate ffe Bannayuganda tukitutte very slightly gundi bamuwambye gundi kale ajja kuvaayo tetulina kukitwala nga kintu kya bulijjo
ekyo mwami Museveni ayagala kukitumanyiza kukituteekamu nekyabulabe nnyo okuwamba abantu gwe munnayuganda ali eyo ng'ogamba nti bino tebikwatako ewo kijja weteeke mu ngatto z'oyo omwana kati atalina kitaawe nga tasoma kitaawe nga bamuwamba ne maama we bamuwamba n'okumulawo n'abulawo omwana nga n'amalalo ga kitaawe tamanyi we gali nti bamuziika wano omwana wa Bosco Kibalama kati amanyi kitaawe we bamuziika omwana wa Kanata Muhammad amanyi kitaawe bamuziika bangi bawambiddwa bangi babuziddwawo tebalabikanga abalala battibwanga bato nnyo nga myaka mitini abaana baabwe batunula ku malalo ga kitaabwe naye nga tebasoma naga nti taata wange singa Museveni tewatta taata wange singa nange ndi kusomera osoma kampawule okitegeera so bannakyemalira abalinga Museveni bagobwa n'amaanyi g'abantu tamulinda mundu ffe tetulimu ebyo bya mundu ebyo bya Museveni naye njagala Museveni akimanye nti bonna bannakyemalira awo benjogeddeko bonna bakampawole ba Alpha Konde ba Gaddafi ba Bashiri ba Hosni Mubaraka Yemen ba Abdallah Saleh Tunisia ba Ben Ali bonna baziba bagoba n'amaanyi g'abantu omanyi Tunisia omwana ow'ekigaali yeekumako bwekumi muliro atunda ekigaali ennaanansi n'emiyembe ku kkubo kasita yamala okwekumako omuliro Ben Ali yali alowooza bya bulijjo n'agenda ne mu ddwaliro n'amulamba naye abantu beegugunga Ben Ali n'adduka yafiira mu buwaŋŋanguse mu Saudi Arabia mu buwaŋŋanguse teyafiira mu nsi ye lw'amaanyi g'abantu tewali muntu n'omu mu Tunisia yakwata mundu kujja kulwanyisa Ben Ali amaanyi g'abantu gasinga emundu Ben Ali ze yayina okitegeera Gaddafi abantu nga baze ku kkubo yabayitako ebiyenje n'abagamba dozaako kulekyezi n'akuteeka ennyonyi mu bbanga n'atandika okubafukirira amazzi agookya nga bayita biyenje ebiyenje ne bimutwala ne bimutta n'okutuusa kati Gaddafi tamanyiddwako we yaziikira wali olabyeko abantu bonna obaawo n'okiwulirako nti Gaddafi yaziikibwa wano ate wa so bannakyemalira bonna bwe batyo bwe bagenda kyobola ffe tugamba nti Museveni obuyinza bwa bannayuganda buveeko kubanga bw'otabuvaako genda nga banno naye honorable sigaanyi ebikutomba biro bingi mu ggwanga byo tugenda bikolera ki kwa twalifunye ka solution tusandika 223 solution yakujja ku kkubo tugobe nakyemalira tumala okugoba nakyemalira tugenda kufuna solution y'ebintu byonna amalwaliro gagenda kubeeramu eddagala enguudo zigenda kukolebwa abaana amasomero gagenda kuzimbibwa bannayuganda bagenda kweyagalira mu nsi yaabwe nga tewali awambibwa tewali attibwa tewali asibirwa mu kkomera lwa byabufuzi nga tewali ba political prisoner bali mu makomera yes era ne mwami Museveni ne banne tugenda kubavunaana egyo emisango gye bakoze gyokka gye batakoze tetujja gibavunaana kuba bajja kuba tebalina musango naye gye gyonna gye bakoze Museveni basajja be bonna engeri gye batemuddemu bannayuganda naye bye bakoze byonna tugenda kubibavunaana ababbye sente z'omusolo bazikomyewo ziddeyo ziteeke eddagala malwaliro ekakumira ewa Nabbanja gobadde omanyi nti mu ddwaliro ly'ekakumiro Nabbanja gyavayo Prime Minister teri wadde panado nabaddeyo wiiki ewedde yatusaalayo omukyala Nabbanja yatusaala yeumanire mupya owa disitulikiti ekakumiro naye amalwaliro agali ekakumiro bwere centers obutonotono teri ddagala nanti batusaala okitegeera so basalawo bannabbanja ne banne kujja kubeera nga balya mu ngalo za nakyemalira bo bawuzi ba bunyama bawuje kyobola nagandi litika Museveni kagologosi bakazinisa buzinisa tomu amanya mangi no kagologosi Museveni kubanga singa si kagologosi yani badachi manyi nti mu Uganda Facebook kweri yani badachi manyi nti mu Uganda mulimu abantu abawambibwa ne batemulwa ne battibwa yani badachi manyi nti mu Uganda yensi yokka erimu abaka ba parliament nga babateeka mu kkomera ne baba mu mabbeiro ne babasibako n'ebisangosango ebyekisiru ebitaliiyo ebyekiwutta ebyekiwumbatuutu
nga Museveni akimanyi bulungi nti Honorable Segirinya ne Honorable Sewanyana tebakeerangako wadde olunaku n'olumu kubaako omuntu yonna gwe batema naye nabateekako nabapaatiikako ebisango naye ebyo bannakyemalira byonna babikola naye ekibamalamu amaanyi kibeera people power amaanyi g'abantu kibeera amaanyi g'abantu abantu yeggwandaba yenze Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina okubeera n'abantu bangi abamwegaseeko ffe mulina okutwegatako tusindikize nakyemalira atuviire mu nsi yaffe atuviire mu buyinza tusobole okwekolera ku nsonga zaffe kubanga this is our generation okitegeera guno omulembe guki gwaffe gwangenze naawe kati gwe wali bate minisita w'ebyamawulire mu gavumenti eya Museveni naye osanga baminisita b'amawulire mu gavumenti ya Museveni bamanyi bye bigenda mu maaso bali myaka 8 bano kucha myaka bano basaba minisita balaba Moses ali akesa lucha ngango ko ya Mutamiru mbute aliawo akesa lucha abera tamayira bigenda mu maaso nenga minisita ate mbaka wa parliament akikira abantu b'emmadi kati ab'emmadi bafuna muki ngale MP abalimu nikubanga bamemba ba parliament bonna abalondebwa ku kadi NRM n'abamunga opposition baffe bafanana nga Moses ali bomula tebayina mulamwa kubanga temusobola kubeera mu parliament nga muyina omulamwa ng'abantu bamwe bawambibwa nga battibwa nga batulugunyizibwa njagala okwebaza bannaddiini abavuddeyoko ab'enzikiriza ez'enjawulo ne bava ne bagaa nti bannange kubanga wabirabye bannaddiini bavuddeyo bakazimba mugalu archbishop basabasumba basemwogerere n'abannaddiini abalala basukulu mufti ne bavayo ne bagaa nti bannange ekitemula bantu n'ekiwamba bantu kisusse mu ggwanga twagala okubeebaza naye era twongera okubateekako akazito bannaddiini kino ekintu mukifuule luyimba ate ne nakyemalira mu mugambe nti obudde bwe buweddeyo alina okuva mu buyinza emyaka 36 gimala enough is enough temumuteeke muhoye oli munnaddiini olinda omugobereza jje aweeyo ekimu eky'ekkumi anakijjawo nga talina mulimu gwakola anajjawo ekimu eky'ekkumi ng'abantu be babatemudde babawambye oba be banaamutemula naaba akyaleeta ekimu eky'ekkumi ekyokubadde kyakireeta okuba bamutemudde bamuwambye bamutadde makomera bamusibye kati Honorable Segirinya ne Sewanyana bali baleete baleeta kimu eky'ekkumi buli lwa Sande kati bamaze emyaka gigenda mu 3 bali mukomera kati kanisa n'ekereziya n'omuzikiti biba tebifiirwa byonna bifiirwa yes so bannaddiini muveeyo bano bantu bammwe be bawambibwa Museveni batemula Museveni balemeza makomera Museveni basibyeko agasangosanga agataliyo n'akozesa ebitongole bya gavumenti okulaba nga atulugunya bannayuganda kyekisinga okutuluma nti ebitongole byaffe byetuwa okuva ku ngatto nga ffe tubambaza ffe tubagulira emmotoka ffe tubagulira amafuta fe abakola ebyo tetulina ddagala malwali abaana baffe tebasoma naye mwami Museveni n'akozesa ebitongole ebyo ate nabyo ne bikkirizibwa okukozesebwa ne bitandika okutemula abantu nobeera ng'oli mulamuzi naye nga tosobola kuwa bantu justice bw'omulamuzi n'ogamba nti Honorable Segirinya ne Honorable Sewanyana bajja kukomawo ng'ennaku z'omwezi 2 ogwokubiri n'ogamba nti oli mulwadde nnyo oli muyi bakututte nabweru okujjanjaba ate enkeera waalwo n'ojja mu kkooti n'owulira emisango obwongo bwo buba bukola bumba ozze mu kkooti enkeera n'owulira omusango naye ng'eggulo wagambye oli muyi nnyo era bali babawa emyezi 3 balidda ng'omaze okutereera naye enkeera n'olabika mu kkooti ebyo byonna biraga butali bwenkanya tewali justice tewali bwenkanya ku bantu tewali bwenkanya eri bannayuganda okitegeera kibula mwami Museveni atondawo ebyo byayita ebikootikooti bikangalu kooti ebyo mu byamagye biki abannayuganda abatwala eyo bavundire eyo abatakkiriziganya naye tosobola kubeera n'abantu nga bonna bakkiriza ye kati Museveni tukkiriziganye naye kuki tukkiriziganye naawe nga bannayuganda obatemula tukkiriziganye naawe nga bannayuganda bawambibwa buli lunaku tukkiriziganye naawe nga mu ddwaliro temuli ddagala
tukiriziganye naawe nga bamama basoba 20 bafa buli nnaku nga bazaala tukiriziganye naawe nga abantu 50 bafa omusujja gw'ensiri buli nnaku tukiriziganye naawe nga abaana tebasoma amasomero tegaliiwo tukiriziganye naawe ng'enguudo tezirimu malwaliro enguudo sinkole tukiriziganye naawe nga Mwami Museveni ng'ofuna bilioni 2.8 nga malwaliro teriddagala nga zakuwa bakuzinyiddemu bulungi kuziwa bafulufiga babukyamaani bakusaasira batalina makulu tukiriziganye naawe nga ofuna bilioni esoba 300 nga za kutambula mu butambuzaawe tuwe Museveni tukiriziganye naawe nga bakuwa bilioni 86 za kugula mu mawulire ga kusoma gotasoma nakusoma so bingi nnyo ebitwawula ne Museveni birikirivu nnyo. Okay. Nga tunatokomaza olunaku olwaleero Hassan Honorable omubaka we Kawempe South addako biri alimu ate era nze aliyo ate gwaddako nze addako Kawempe South ate nze aliyo omwali ani omwali Kazibwe Bashiri ono yakulyamu olukwe era Kazibwe Bashiri yazaawayo n'abaana baffe bangi abaze bawambibwa n'abaze batemulwa yazaabawayo era ye yawaayo ne Honorable Segirinya ne Honorable Sewanya era twafuna n'amawulire nti y'omu gwe bagenda osabika Kazibwe Bashiri oyo y'omu gwe bagenda osabika ebikutiya n'ebipapulapapula ajja abalumirize mu kooti okitegeera so mwe bakazibwe abasalawo okulya mu nsi olukwe bannayuganda bajja kubalamula ng'ekiseera kyammwe kituuse. It's a matter of time kaseera buseera katono neze ngumya bannakawempe South nti wendi nja kukola kyensobola mu kiseera kino okutuuka ate munasindikira ddala wali ku front okikwasaganye nsobola okulabira ddala nga bannakawe sagala kubeera mu Uganda etalimu erimu abantu abatalina mirimu njagala okubeera mu Uganda nga buli muntu alina kyakola njagala okubeera mu Uganda empya kyovola baffe President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa bannayuganda omulonde bwe yali mu kalulu yabagamba nti tukolerera Uganda ki Uganda empya Uganda erimu amalwaliro agalimu eddagala Uganda erimu amasomero agalimu ebikozesebwa Uganda erina abasawo abasasulwa obulungi Uganda erina abasomesa abasasulwa obulungi Uganda erina enguudo ennungi Uganda erina buli muntu ng'asobola okufuna amasannyalaze Uganda erina buli muntu ng'ayina eddembe ery'okwogera buli kyayagala nga tewali amukuba ku mukono. Olaba nationally mu Uganda ate freedom of speech mweri egwako ngoma z'okwogera freedom of speech ebeerawo nga okyalya mu ngalo za Mwami Museveni nga okyamugamba nti amalwaliro eddagala gye liri nga bannabbanja bwe bakola bagenda ne bamugamba nti amuzeeyo mu ddwaliro amadagala gajjudde bano bakyenge baddala naatwine bali mu kubba ssente bw'oba okyabimugamba ebyo kola obeera ne freedom of speech naye kasita obeera nga ffe n'otandika okulaba nti eddagala mu ddwaliro teririiyo n'olaba nga bamaama bafiira musanya buli nnaku n'olaba nga abantu bafa omusujja gw'ensiri buli nnaku n'olaba nga enguudo mbi n'olaba nga amasomero mabi n'olaba nti bino byebola ebafa ojingawo bali mu kubba mafuta bali mu kubba golodi ebyo bw'obyogerako olwo freedom of speech eba tekyaliwo kiri mu Uganda maama nyabo 222 bwetyo bwebadde omukulembeze waffe ono tukyali naye Honorable tukyali naye ndowooza ssebo n'enkya okulw'omukaaga tulina okumaliza programu eno kuba ebibadde mu ggwanga yafundikira omwaka tulabe nga embeera nga bwe naye nga omwaka tubasaasira mwenna abafunye ebizibu mu 222 nga naawe mwolise nga n'omukadde waffe jjajja tusaasira nnyo jjajja Nuupu Byalugaba obulwadde obumuluma mwebale abamuwadde essaala mwebale abalina kye mukoze okulaba nti afuna eddagala asobole okubeerawo kubanga jjajja Nuupu tumwagala mu Uganda empya tusaasira abafunye ebizibu bangi tusaasira nnyo Alhaji Abudu Nadduli munansiko bwe batyo ssebo bwe bakusasula bwe batyo Museveni ne banne bwe batyo bwe bakusasula naye nga tukusaasira era ne tukugumya tukwagaliza amazaalibwa go emyaka 8 gye wawezezza myaka mingi byolabe bingi era tujja kujjanga ssebo taata mukadde waffe Alhaji Abudu Nadduli
tujja tukwebuuzeeko tetujja kuvanga wuwo nga tukwebuuzaako kubanga byomanyi bingi wadde nga bano abatemu basalawo kukusasula nga we bakusasula so tukusaasira nnyo ebizibu byoyiseemu 222 ku saidi ya Jawudu Nadduli abaddemu okusomozebwa kuyitirivu nnyo naye nga tusaasira era bannayuganda mwenna abafiiriddwa abantu bammwe olw'obutaba na ddagala mu malwaliro abafiiriddwa abantu bammwe olw'okubanga enguudo mbi abafiiriddwa abantu bammwe olw'okubeera nga Mwami Museveni abatemudde ng'akozesa ebiseera by'omuggalo abantu bazze bettemu beene mu Ebola abantu baafa mu covid bayitirivu baafa bangi nnyo Mwami Museveni yateekawo lockdown abasirikale be ne batandika okugenda nga batemula abantu nga babakuba babamenya amagulu bakolaki abantu bangi ne balemala mwena tubasaasira tusaasiramu abawambiddwako abantu bammwe era ne tubagumya ne tubagamba nti ekikutte obudde saana kijja kubuta abantu bammwe nga abali mu makomera bajja kuzuuka era bajja kuvaayo bajja kubaddira nga ekikutte obudde kibutadde abantu bammwe abo Mwami Museveni be yabuzaawo ne bataddamu kulabika bajja kulabika nga ekiseera ekituufu kituuse ate n'abo bababuzaawo kiseera nga kituuse bajja kuvunaanibwa kubanga buli kintu bayibuli egamba nti buli kintu kirina ekiseera kyakyo bayibuli egamba nti manya ebiro byo waliwo ekiseera okigenda otuuka Mwami Museveni nga tumwogerako nga lufumo nate era bayibuli wegambira nti ekizaalibwa omukazi kiwangaala ennaku ezo zesijjukira kulinga bakyo ekiseera kitono so Mwami Museveni tubakakasa nti ajja kugenda era mujja kufuna obwenkanya abantu bammwe abakyali abalamu mujja kubalabako Mwami Museveni be yatemula tujja kubafuna tubaziike mu bitiibwa ate n'abo ababatemula bajja kuvunaanibwa mu mateeka bajja kuvunaanibwa kubanga bye bakola bya bumenyi bw'amateeka so n'olwekyo twagala okubasaasira mwenna abafunye ebizibu ebyenjawulo kubanga abantu bafuna ebizibu bingi ebyenjawulo mwenna tubasaasira era ne tusaba Mukama Katonda nti 2023 ababeerere mulungi ababeerere wa mirembe Mukama ayongere okubaggula amaaso mutegeere nti ensi yammwe yeetaaga mmwe okuginunula yeetaaga mmwe abantu mwe muba mununula ki eggwanga lyammwe kubanga lino eggwanga lyammwe bannayuganda mwenna abali wano n'abali mu diaspora twebaza mwenna abasinzira mu diaspora okubeera nti mutuwagira ne mutuwa obuwagizi mu mbeera yonna enamba zaffe zibeerako mutufuna nabagamba enamba ya WhatsApp eyange musobola okugisaba mukama wange ono musobola okujja ne mumutuukirira nabawe enamba yange ya WhatsApp 0752 121079 okay musobola okubanga munfuna ku WhatsApp naye ne muganda wange ono dokita asobola okubawa enamba eyo netutuukirira netusobola okulaba nga tukolaki nga tutambuza ensi yaffe sebo nkwebaza wadde nga abasajja bakutulugunya ne bakolako efujjo lyonna 2022 naye tukwebaza olutava ku mulama kubanga singa yali muntu mulala singa tetukyasobola kutuula wano olw'ensonga bakutiisatiisa ne bakolako efujjo lyonna naye n'osigala ng'oyimiridde ku mazima tukwebaza namwenna bafuti soja mwenna abali ku mazima bafuti soja mwenna mbaagala nnyo kubanza ndi futi soja sebo so tubaagala nnyo mwebale kutubeererawo ababeereddewo bafuti soja mwenna mwebale ate naffe nnyini twebeereremu ku luno tumanye abakulembeze be twasindika kumpi ebitundu 9 ku 10 batulyamu oluke bonna bagenda ddewa Nakyemalira Museveni naye ekyo tekitumalamu maanyi kuba bali abagenda batono nnyo tebawiza na kitundu kimu ku 10 ekya Uganda so tusobola okusigale ku mazima president yakyogera naga nti if bw'obanga oli ku mazima weetegeka okukola ki okusigala wekka kasi tobeera ng'oyimiridde ku mazima manya nti ekiseera kisobola okutuuka n'osigala ng'oli wekka ng'abalala bonna bakwabulidde abalala bonna basobola okugenda n'ababadde ababo ne bakwabulira naye gwe sigala ku kituufu era kijja kutuuka ekiseera owangule kuba Malcolm X bakola ba Martin Luther King Jr bwe bakola balina abantu bangi abababulira nga bagamba ebimuliko tebisoboka kati byebiriwo saawa so tubeebaza mwebali kutulaba nze wendi njakuba nzijjawe mbambuzeebuzeemu kitegeeza nti mubaamu ate emirala egitutute naye ng'era jaki ja struggle ffe tetuzikiza naye nga
nja kubeera nzija wano buli kiseera ng'era bwe tukola tusobole okubeera nga tutambula tuweereza eggwanga lyaffe n'olwensonga eyo abatukumire tubagaliza omwaka omulungi 2023 tugubaagaliza mukama abawe buli omu kyasinga okwagala era program yaffe eddako ku lwomukaaga ejja kubeera live show nga ya discussion kituufu nti 2022 ogulabye otya twagala ku lwomukaaga abantu baweereze obubaka n'abakuba amasimu bakuba amasimu muweereze obubaka seba abantu obabuulira nga bukyali essaawa zetunaabeerawo ne basobola okweteekateeka bulungi ne baweereza ebibuuzo byabwe